government eriko ne wevuddeko weetaaga obulamu weetaaga family yeah ebintu ebuseveni abirina ne government ne weeba egenze omwagala tomwagala Museveni alina obulamu Museveni alina family kati ebintu ebiri bannayuganda mu bijjemu ebyobufuzi era luno olunaku ebalina ba public order ko Museveni si dictator kimala kuba bannayuganda kyakulabirako okuuma otya mukyalawo kimala si dictator ngambye atya ngambye si dictator kimala ngambye ntya ekibwe woga si dictator kimala kigeza ngambye si dictator onda kambade ntegeza amiru oba mark adengamba bana berengamba just the dictator mu naye amini karuna namukopa emyaka nejani badde 10 nga alina omukazi omutamukyusiza yandiragidde n'emirano twandi wasizalwa mpaka tene tubeerayo lwampaka twandi badde kolone yabikoze nabikoze mu kimpukumpuku twabirabidde ku TV baleno njagala okoza mugezo omukulembeze w'eggwanga nagulira bebe yamugulidde ebino ebintu bibiri President Museveni abagamba lifestyle ye n'omwenge tagunywa naye ali mu gavumenti erimu abanywa omwenge oba ntegeera President Museveni yali atambuddeko mu treke ku myaka ejjeje bukadde we mugamba n'atambula abavuka nga bakutte mu mbinabina so wetuba twagala lesoni y'obulamu y'omu kwabwe tulina okulabirako now when it comes to family emyaka 50 aline mukulu munne tosobola kungamba nti tebafunye embizibu of course ne bali benna be twasooseeko mukama bonna so for this particular event njagala okwozayoza omukulembeze w'eggwanga ne Maama Janet Kataha Museveni mwebale kwekuuma mwebale kulaga bannayuganda nti family is very important nzabane mulimu ekintu kiringa kya busiru and I will sound mean because I personally am not married naye nze saagala omanyi bayira ekyo ekintu bakitukubisa nnyo ne kasukaali mu abatali bafumbo mutugamba ki kitegeera okay maybe tetuli bafumbo bampeta and people don't know our lives out there so abantu ne bakibakubisa naye omukulembeze simanyi wawe nyiza kote eno gigamba naye yandibadde mufumbo bw'obanga tosobola kukuuma institution yeyo erimu kale kalinga akatono mu nnyumba ya household yo ogenda kukulembera ani oba kyeyawaani si mufumbo ng'okyusakyusa ne mukazi we gwe baatulaga watulaga mu ntandikwa mwame mulowooza nti ogenda bakyusanga ngoyo notandika okutanga ojja tugambe mukuuma abaana omwami weerera omukyala manya weerera abaana ng'omukyala gyali abaana be bo bakoze naye gwe nojjanga mutugire obolanga bane mbereyo ne mutabula n'otutabula naye nga tetukyusangako ku first lady emyaka yapoza takatufugira ameka ana tetukyusanga era ge bamaze mu bufumbo almost tebamaze bonna kakati ne kano kakulu nakalabye soko mpe oluseregenderwa abantu abo emperekeze bw'obanga kati abo beebo abagole be bano be kati olaba okuva ku maama awo ku president awo ono best man baana waliwo ne buli olunyiri lwabali bw'oba toliiwo obanga tolinaawo tusaba omanye ennaku yo toddamu kutumanyira bw'oba toli wano eno ettiimu enkalakasi eyo be bali ku mmeeza abo so oba toliiwo nga tolinaawo manya obadde weyita muganda wa Natasha weyita simanya abo bebazzukulu be bana abazzukulu abo bebazzukulu abatuufu si bali beba badressinga ku Twitter bali abawandiika abagenda omusaasira obulwadde nedda bano bebasu waliwo bana bajja ne batukakasa nze ndi muzzukulu olimba ne presidential advisor olimba baabo okwekanga waliwo omwana wo somehow nawo oyina wo either oyina okubanga wooli oba omwana wo nga waali bw'oba tolina kiriwaawe kakwateko konna tusaba wekkakkanye bannange babadde smart abakoze ku byennyambala so nalaba nti president alina bulijjo ekisaati ekimutuuka kiriya kya white ani akitunga ndowooza maama buli abitunga eno baafunye designer yeyambaliza omuntu we abakazi andi gyoko mu kkola batandika okuzanya kifiiriza akulabisanga atali haliyo akwesigazize nenga it was a very very beautiful inspirational moment myaka 5 weddu amaziki mazina muzeyi atandika butandise bwe aina ogachapa mugu twepankira bwerero olunaku lutuukanga amazina ogawere naye nga tosobola gafulumya
kati gwanyumiza enense tuwagira bwere ati gwanyumiza ne wana waberayo honeymoon kyeki kutwala kwala emmuunu kati otukirize byayo kimala ekyo bannaye tuveyo ku mukulembeze w'eggwanga sonoona byenjogedde so kye twagambye nti wabayise batya waliwo twatandikidde Mukama ababadde bacelebratinga love abagalana there's a term you used nagyerabidde the leaders abakulembeze abantu betulinawo nti ojja labirako oba oyagala oba toyagala betulinawo so to the president of this nation Museveni kabaka Ssaabasajja ne Kyagulanyi tubayuzayuza okutuuka ku kkula kale awo nga tuvuddewo kaka tugende tuddemu tusike tuddeyo eri emabega